tukusinza gwe Katonda w'ensozi, Katonda w'ennyanja, Katonda w'emigga, Katonda w'ettaka oba olukalu w'amalungu era Katonda waffe. Tetulina kisobola kukolera ekisingakaawo. Tewatutuma bingi, watutuma ekyo. Buli ku makya tukeera ne tufukamira ku maviivi gaffe ne tukwebaza olw'eŋŋendo ezo z'otutambulidde, z'otutambuzza ne z'otuwangulidde. Enjegere z'ofudde, ebyayi ebikaze, empingu z'osumuludde n'ebisumuluzo buli kadde by'otadde mu ngalo zaffe kwongera okugulira ddala ez'enjigi z'ebirooto byaffe. Tukwebaza kubanga ekyo kikoledde bwemage. Tewali saddaaka gy'otusabye, tewali musaala gw'otusabye, tewali kujooga kw'otukoze okuggyako omukwano gutenkanika. Bwe tutunuulira gye byatandikira ne we biri wano, tetugaana kwebaza. Kiba kya bulyaza amaanyi ago okulowooza nti gaba maanyi goziba ntalo zo oba bukodyo obwo oba bubadi bwo. Buba bulyaza amaanyi obwedde emirimu. Oyo tekadde nkiddamu gwe tusinza, ffe tukkiriza muli nti yali emabega wa buli kutondebwa era buli olugero olw'ebitonde byonna oyo yali emabega waalwo. Kwa mwaka akafaananyi omukwano gwe yakozesa ng'atonaatona akanyonyi gwe kyasinza okunyumira ku ttale. Kale obukodyo bwe yakozesa ng'atonaatona eyo ensolo ekyasinza okukutiisa. Kuba mwaka akafaananyi okuwumula kwe yakozesa ng'emikono gye agiteeka ku oyo gw'okyasinza okuwaana obulungi, bw'aba mukyala bw'aba musajja, kuba mwaka akafaananyi ng'amubumba. Obukodyo bwe yateekamu n'omukwano n'okwagala. Twerimbira bwereere olwa bino ebyensi ebitubuzaabuza ne bitugamba nti taliiyo. Kiba kinenenmuko ekyo nno mwana wa Katonda. Tukomyewo amanya bampita Metani Kurabongo oba Rwimasamu Kurabongo Foundation kwendi kampeyini eno gye tulimu ya Let My People gonna giweereza abantu bonna. Gwagamba nti Metani Kurabongo enjiri gy'obuulidde, music gw'oyimbye yakyusa obulamu bwange, engeri gye weekuttemu ebadde ya ttendo, era weewaawo empadde essuubi eppya, bwe nkulaba nfuna amaanyi agakola, amaanyi agatambula. Kampeyini eno nagikuweereza. Metani Kurabongo yatandika n'amaloboozi mu ye ge yagamba nti nedda Mugama nze yagandaga, era bwe nkyo nakkiriza nti Mukama ayogera nange bwe nali nkyasula myala ku nguudo. Yampa essuubi nti one day ndiva mu myala eyo n'enguudo ze nasulangamu, naye ate teyaŋŋamba kugenda kunywa bbiya, kulya mbizzi, kunywa waragi, kwegatta n'abakazi. Nedda, yaŋŋamba nti bw'oliva wano ku street nkusaba okomewo oyambeko banno booleseeko. Eyatuwa ettutumu, eyatuwa amannya, eyatuwa amaanyi munda muffe, era gagaatuza obumwa bw'abantu betusisinkana nti nedda muli b'amaanyi ekitenkanika. Eyatuwa ekifo kino era yakinyweza ng'ayita mu bigambo bye yatukuutira nga tukyali ku street. Yatuwa Labongo Kyate Foundation. Labongo Kyate Foundation yatandika foundations endala zonna, naye ekigendererwa kyaffe ffe twajja n'enjiri ng'eyawukanamu, ate nzikiriza nti Katonda agitulaze nti esoboka. Twajja n'enjiri egamba nti omwana wa Nnambi n'omwana wa Kintu alekeraawo okukaabira ennyo Abazungu, alekeraawo okulowooza nti bali bakyeruppe be bakatonda b'oku nsi, tulina Katonda omu yali ku nsi yali ne waggulu. Alekerawo okulowooza nti bo omukwano gwe balina ffe tetuguyina. Alekerawo okulowooza nti bo baatondebwa mu matiri ekyasinza okwagala n'okugaba, ffe tetugiyina. Nedda, muddugavu omwana wa Nnambi n'omwana wa Kintu wa bbeeyi nnyo n'okusinga oyo gwe tusuusuuta. Bwe kuba kuyamba nugamba nti nedda ekimala kimala. Lwaki omukalamojja ali obusa bw'ente nga gwe emmere ogiyiwa kasasiro? Lwaki omwana omuto anywa amafuta n'atamiruka n'ayonona amawuggwe na buli kimu ne future ye ne future y'ensi yaffe nga gwe oyina ekigambo ky'osobola omutwalira? Lwaki omuntu asula enjala, asula nga teyeebisse? Lwaki atambuza ebigere
n'ebifaananako ng'ebyo ng'engoye ozookya, emmere ogiyiwa, amasepiti goyita amakaddo kakoona. Lwaki omwana omuto agenda ku ssomero nga tanyumye nga goyina paasi eziwera 5 mu njuyo nga wazigaddiya? Naye ng'ate bali baami nabo bakola ekintu kyekimu nti engoye zaabwe enkadde ze bambadde abamu baziteeka mu kuŋŋaanyirizo olwo ne bazisindika eno. Ffe bazisindikamu naffe tulina ezaffe enkadde. Lwaki kale naffe enkadde tezizongerayo mu bannaffe ate abatalina lwaki tuzookya? Labonye Kyate Foundation yajja okubikula abantu amaaso okubalaga nti okuyamba tekuli expensive baana ba Katonda. Bwe twajja twasanga bannaffe abakufuula expensive ekitenkanika. Bw'omuwa omutwalo bw'amala ogukwata ng'alagira dda nti gwina kye gusobola kukola. Bannaffe abeenimbikanga mu kuyamba nga tebasomesa ggwanga n'abaana ba ggwanga be twajja si kubagoba mu buweereza buno wabula okubalaga nti tusobola okukikola. Tusobola ddala okukikola mwana wa Katonda. Osobola okwagala abantu b'ensi yo, osobola okwagala ensi yo, era osobola okuwona obulabbayi singa okkiriza nti mu nsi muno tulina kigenda nakyo wabula ebyo ebijjukizo bye tusiga ku mitima gy'abannaffe. Buli bw'oyamba oba owandiisa erinnya ly'eddene mu bwakabaka bwe kunamulondere kwatuula okwo n'atulamula olunaku erituuka n'omusisinkana olwo n'ebikola ebyekisa byewakola ng'okyali ku nsi biri kweyimya ne bweba toyogedde alikuyita n'agamba nti nedda mwana wange jangu weebale kwambaza banaku, weebale kuba wa mmere, weebale kubabonya kutambuza bigere ne waggulu wa byonna, weebale kunjagala nakukola ebyo byenasuubiza bye nakukuutira okukola. Obulamu bwange bwonna nze nsinzira mu John 15:12 wadde nga neegombye ebyawandiikibwa bingi naye Bayibuli ngagga, ebitabo bitukuvu bigagga, ne bwe kwata olunyiriri olusobola okuyamba okutuuka mu bwakabaka bwe. Bwe bugagga bwe twogerako. Okwagalana okwagala bannaffe nga ye bwe yatwagala nzaawe neekwata. Buli bwengwa mu kwagala nsituka, buli bwe ndujjukira. Era lwe luntuusizza wano tuli mu kuzimba. Kigendererwa kyaffe kyakujja abaana ba ku kkubo bonna be tunaasobola tubatwale eka Mmengo. Labonye Kyate Foundation gyegenda okudda. Twaletenkanya okuva wano Mukama n'atuwa akataka. Bwe yatuwa akataka tutandika okukazimbako mpaka landiroodi bwe yagaa nti nedda ekimala nange ewantu wenkantwalewo nkozeseewo nammwe mweyongereyo. Twateesa natwayo omwezi gumu gwaweddeko naye olwokuba tubadde balungi gyali twagaye nti nedda bye tuzimba tebinnagwa twongereyoko wiiki emu n'ekitundu. Nagamba wiiki emu n'ekitundu ngibongedde mumalirize muveewo mu ddembe. Ekino kyekisangika balandiroodi batinya abakikola. Kaweefuwe okusonda akasente wiiki ewedde yatukasuka ku kiyungu kukimaliriza okukiteekamu amasiga worktop n'okukisereka n'okikuba plasta. Kubanga abaana bano twakola toyi ne tugisaako we twagituusa gwabadde atugoberera ne tukola ruumu emu ne tugikuba plasta. Twalaba nti kyangizo n'okuteekawo ekiyungu kuba bano baana bato ebyobulamu byabwe baba ne toyi nawe basula n'ekiyungu at least kibokke. Ebirala ng'endabirwamu plasta mu ruumu ey'okubiri tusobola ogiswamu ate erimu plasta wadde nga nsiba mbakuutira nti olunaku lwe tugenda okuteeka kamera eka Mmengo nga tugamba nti weewaawo tusimbudde kamera egenda kutuula ku kifo ekyo nga kiweesa Katonda ekitiibwa. Katonda waffe munene nnyo bw'abanga ye yawa Sulemaani Gold, zaabu, siliva n'ebirala ebikomo n'ebirala n'abakabaka amatwale n'abaddu n'ebyobugagga by'omu ttaka n'ebyawaggulu naffe asobola otugabirira era tusobola okukimegga kino kubanga Katonda waffe mugazi. Famire yaffe nnene nnyo tekisobola tulemerera kino. Twasalawo wiiki ewedde tutandike ku kiyungu. Ekiyungu bajeti yaakyo yali ya bukadde 3,600,000. Mu wiiki eyo yennyini etufuna akadde kamu 2,200 okuva wa XX
nga tutandise project y'ekiyungu ne tufuna emitwalo 3 okuva wa Mama Rehema ne tufuna 15,000 emitwalo 5 okuva wa XX Forest Resort Reza na pledging emitwalo 9 natuwake emitwalo 6 toto wetu wetwawanika ku Forest Resort Reza wade yamala nakikyusa natu emitwalo 11 tone tufuna akadde kamu emitwalo 6 mu gumu netuziteeka ku kiyungu netubanga tubanjibwa balance wa kakadde kamu emitwalo 9 mu 9 ku kiyungu ne batandika okizimba. Wiki yaffe ey'omukaaga twatandika okubala omwezi nga tunaguyingiramu ne tutamuzaako wiiki ndowooza yali emu kyova tulina wiiki twatamuzaako wiiki emu n'ekitundu wiiki 2 bwe watyo bwe twatandika okubala twatandika before yatuwa notes tibanaye nedda nga lumu tutandika okubala ffe tutandika before kyova tulina omwezi gumu gwe yali atuwadde wano naye nga tulina wiiki 6 already wiiki 6 zino lwakwa tweyazikako kennaku endala wali oba kitegeerekesa tweyazikako ko omwezi gwe yatutandika tuwoningiramu then omwezi gw'endagaano gwe twatandika okubala so ebbanga eryo lyonna twali tulina oddibala. Wiiki ey'omukaaga mukyala Silivia natuwa emitwalo 8 mukyala Namboze natuwa 15,000 Forest Resort Reza natuukiza kiti kye yeeyama natuwa emitwalo 11 Forest Resort Reza kino kifo ky'amasanyu kiri awo Reza. Mama Frank not Mama Frank Mwami Frank natuwa emitwalo 10 Frank natuwa emitwalo 10 Mwami Frank Ayiga natuwa emitwalo 10 Mama Lita natuwa emitwalo 12 mu 13,405 Frank Ayiga emitwalo 10 nateekako n'15,000 ezijjako z'emitwalo 10 n'ekitundu zonna tuzibalira wamu 15,000 ezo ziteekako ezijjako yaga kambawo emitwalo 10 nga giwera nateekako 15,000 ezijjako naye zonna tuzibalira wamu toto ne tufuna akakadde kamu mu emitwalo 15 mu 13,405 toto ya wiiki eno ey'omukaaga yetweyazikako eri kakati ku kiyungu wiiki eno ewedde ne tuba nga tuzzemu ne tufuna akakadde kamu emitwalo 15 mu 13,405 kakati akadde kamu ne tukasindika era ku kiyungu okumaliriza ekiyungu mu emitwalo 15 mu 13,405 bwe tuzitoola ku kadde kamu emitwalo 9 ne tubanga ku kiyungu gumwana wa Katonda ali eyo tubuzaako emitwalo 8,365 sente zitubuza ku kiyungu gira emitwalo 8,365 tukitwala. Tusuubira okukola video ndowooza makati ga wiiki nga ku Lwokusatu ogenda eka Mengo tukolereyo interview nga tuli ku ground kwennyini okwongera okulaga project ku ground kwennyini nga tulaba bino biyita ku gundi ku ground kwennyini nga kwe tuli olabe wetutuuse tulambuleko ffenna n'ekifo kyaffe tukirage kyonna olwo nno twongerere eddala n'okuwamba omwoyo gw'eka Mengo oguteeka mu mikono gya Katonda waffe era n'ogufulira ddala ogw'omuwendo. Ettaka eryo tugenda libresinga n'ebigere byaffe kuba yatugamba bwe tulinnya tulitwalawo era engalo zaffe zirikwatako okusigako bye tugenda okusiga bigenda kungulwa biyambe ensi yaffe yonna. Tugenda sigako omukwano, okwagala, ekisa, essuubi n'ebirala. Ne waggulu wa byonna tugenda kuzimba yeekaalu y'omubiri gwa Kristo eyo nnyingi yatukuutira okuzimba. Omwana Katonda ali eyo bwe tuddako emabega Madam XX yatuwa akadde kamu emitwalo 8. Madam Jane Mapensi owa
Sumaya Foundation natuwa emitwalo 9,200. Unknown yasindika busindisi naye nga bwe nabagamba nti buli ssente ejja ku simu yange mweno campaign eba ya campaign eyo. Ate bannaffe bangi waliwo bannaffe bangi abasindika ntayagala kumwogera ng'era ensigo ye tayagala nakugijjukira ye naga akansindika enkyerabire kisigale ku mutima gwabo bempadde. 14,000 mu 1,800. XX omulala Unknown anasindika 47,300. Toto ya wiki eno tufuna obukadde 2,000 8 mu 1,100. Wiki eyaddako Mama Rema natuwa 3,000. AK Fashions natuwa 2,000. XX natuwa 5,000. Forest Resort Reza ya pledgingira nama natuwa 11,000. Wiki yasooka Mama Grace atuwa 5,000. Mama Ade natuwa 25,000. Client Beauty World natuwa 10,000. Mama Lina natuwa 10,000. Mama Josephine natuwa 10,000 ne Mama Damadi natuwa 10,000. Wiki yaddako Madam Namukwaya atuwa 2,000. Client Beauty World natwongera 25,000. Mutunzi w'ebisigo Nakinku Kayaga Constantine natuwongera natuwa 10,000. Kayaga Constantine. Dr. Ande natuwa 32,000. Wiki yaddako Shakira yatuwa 9,200. Omuyimbi Legendary Clever je natuwa 2,000. Olivia Nanyange natuwa 5,000. Mchalana Rumasi natuwa 5,000. Brancy Osebra International batunda mataka mayumba n'ebira natuwa 10,000. Bweto tuze tutambula paka wano wetuli. Katonda tulaze ekisa. Twagenda ofuna notice eno nga ddala mungi temuli plaster, temuli madinisa, tekuwali toyi, tewali kiyungu. Mu mwezi gumu sofa oguweddeko tukubye plaster mu room emu, ne tuyiwa enkoto mu room 2, tuzimbye toyi, ne tujiwa wayalinga n'ebintu ebitwala obujama kuba twali tulinako esabbayo olw'abaana be tuyina, tuzimbye n'ekiyungu. Kakati tugamba nti ekiyungu tugenda teekamu ebyoto n'ebirala tukikole then yewetaaga malidaadi ebintu birikola nga tutuuseeyo eri tukikubiriza nnyo tukiteekako nnyo essira kuba malidaadi tatta. Kakati wiiki eno ekiyungu nze nsuubira 800 mu egikibulako era tugenda kugifuna. Mwana Katonda osobola okuva n'ogaa nti ze 800 ngisobola ku kiyungu kankiteekeko kiggwe kubanga ddala ekisa tukirabe nga kitambula 883 mu 555. So gaa nti nedda nze nkiwulira muli omwana Katonda kubamu akafaananyi nga wenkutte n'omulala n'akwata n'omulala n'akwata n'omulala n'akwata nga ffenna ekigendererwa kyaffe mu butuufu bwakyo kyakuyamba baana babundeetera ku nguudo n'abo bannaffe ensi begabanye. Gwolowooza mu myaka 5 okuva kati tujja kubaawa kukuutira okwagala abantu b'eggwanga lyo kubanga kyamuwendo okubaako n'omuntu ayogera olulimi lw'oyogera, kyamuwendo okubaako n'omuntu ava mu ggwanga ly'ovaamu, kyamuwendo okubaako n'omuntu ava mu nsi gy'ovaamu, wabula kyamuwendo okubaako n'omuntu ddala ategeera nga gwe bw'otegeera. Ekyo nno kijjulirwa okubaako n'omuntu gwe tulabanga ebibye bikyali mu kutagala naye ate ne tujja ne tumufuulira ddala ow'enkizo ne tumunyweza. Mwabo mulimu be tuyita abalwadde b'obwongo, mulimu abalwadde ku bitundu ebyenjawulo ku mubiri, waliwo abaazaalibwa bwe batyo, waliwo abalwadde b'endwadde z'omwoyo, endwadde z'obukaba, endwadde z'omululu, okwerowoozaako, endwadde z'ettamiiro. Bw'omu akafaananyi bwe tufuuka ensonga lwaki abantu abaddamu okufuna eddembe lyabwe nate.
tuyimiridde ne tubabulira okwagala ne tubakwata ku mukono ne batambula ku mwaka faananyi nga ffe ensonga lwaki yali ayina ekirwadde ky'obwongo yawona dda era afunye abaana abapya afunye ne famire empya oba azadde omwana we asooka n'okufuna omubeezi oba anywezeza famire yenkadde nate kwa mwaka faananyi ng'ekisaa kyo kiwaludde omuntu okumujja kubutawana wakusula nekimutwala at least mu kifo ekiriko ebbaati waggulu lye kwa mwaka faananyi. Tugenda kubako n'enteekateeka ntuli eka Mmengo live gye tugenda otemaatema anoze tujja jjogerera eyo Kammengo gyagenda okubeeramu gye tugenda omudesigningamu okumutegekamu n'ebirala tugenda byogerera ku ground eka Mmengo kifo kyaffe kinene. Mbasaba twongere tujjumbire gwe sharelingako ne munnaawulidde osanga tamanyi bumanyane nga ndiyagadde okujjumbira ekiyungu tukimale n'ebirala bijja kwanguwa. Ku ground okwo ojja kwongera okunnyonnyoka amaanyi go kyeki n'omukwano gwo kyeki nga tuli ku ground. Nkusaba osigale ng'otambula naffe, nkusaba okubirize naaba bakwetoledde okwagala obuweereza buno n'enjiri eno kubanga kyekituufu kiri nti tetulina mukisa mulala okujjako ogw'okutegeka abaana abato. Tetulina option ndala, tetulina mukisa mulala tusobola kuddukira nti guno omukisa we gugaana. Tulina omukisa gumu guli mu kutegeka abaana bato. Tulina essuubi limu liri mu baana bato. Singa batutabukako bino ebiriwo abaana okukuba abantu ku nguudo abantu bangi bafudde mu bimanyi byandyeyongera. Tukyalina obudde obukwata abaana baffe ne tubateeka mu control z'ebibatu byaffe olwo ne tubabumba okuviira mu ddala abo be twagala baveemu. Ensi yaffe gyagenda mu maaso era erikula singa abaana abato obwongo bwabwe tubutwala mu maaso ne tubukuza n'ate ejja kufeeba era ejja kutabuka singa obwongo bubatabukako nga tutunula. Twekerawo okuba abagayaavu olwo nno twewala akabi. Neebaza abo bonna abayimiridde naffe, neebaza abo abagambye nti nedda metanikula bongo Mukama bampeera ekisa ekyensuso. Tugenda kukomawo mu wiiki yaffe eno gye baatwongedde nga tumaliriza kubanga wiiki eyo gye baatwongedde era mwe tulina otwalira n'ebintu kubivuga okubijja wano tujja kubalambuza ekifo kino mulabe engeri gye twakitegekamu era wiiki eyo tulina obikolera. Twebaza Mukama olw'ekisa ky'ateeka ku nnimi zaffe twogera ne babiwulira. Tugenda kukomawo tovaako.